Musalo nga budda mpadde ebyokulya tenga ne mu kamera nga nokonyola abantu. Tuli ku Sula Motors wano emisana ga leero tuli mu kuggalawo mwaka 2023. In fact tuli mu kugumba wumba. Manyinaze Sula Moto agabude. Tonafuna byakunywa. Balete crates nga meka. Laba abasajja balina ebifi byennyini yasaze ente namba. Twasaze ente 3. Ente 3. Etusaze ente 3. Allah. Twasaze security. Sula Motors secretary gutulina nakawere nakawere secretary wabikola nakawere wakazadde mayanja secretary kyewakozeeko Allah so Sula Motors we tuli ngaye mulaba embeera tuli ne full figure tulina muzaika bugu bebe yameko tikola Sula Motors musajja omwogerako muzaika bugu beba mu bantu betukwasaganya Sula Motors bwe tukola mugabudde abantu batukirako tugenda kulya mubuuza sente mmeka nga buli nte erimu kilo 2 zetugabudde abantu mwagala balye enfumbe balye endoke akawungeezi eri walusanike pakankeera baguyingirira wano bagenda kunywa balye paka nkya tulinawo ente yokusatu yakwokya bwokya zente 3 okay ono ye kapale oli omu ku bafumbye ndio mabafumbi tuna bangi ono mamuta George tukola naye ono ye kapale baba manager kapale omwaka oguwedde wansenera ekyenda simanyi guno oba ogenda kunkola otya bikwatemu okunzikiriza bikwatire ye manager kapale manager wa Sula Motors sali mwagadde kunsasula manager ndwadde nsambi kwatiremu tuli wakiisaawo kyasuka bampe mwana Robert omwana yaba abikola nenga manager ono Robert nsambi kwatiremu Robert jangu no Robert tukola naye ku Sula Motors manager muchere kunyama kuwe muchere akachere siguli omungi saba ya akachere n'ennyama ensaamusaamu ono wamucha Robert naye bwe tukola ku Sula Motors bigenda bitya mwebale kukola omwaka guno tubaddewo n'abantu babawagidde so n'oyo mwami Robert tubalaga abantu wano ku Sula Motors betukola nabo tukola nono tukola naye Salongo yes tova okute sowani 2 ono ye kamoga mama kamoga muganda wa Sula Motors yaga bilionia okirimu ekikutemu bagenda kale naye tompe emmere nyingi nono tukola naye ku Sula Motors Martin tukola naye ku Sula Motors ono ye kamoga wa mama kamoga muganda wa Sula Motors naye beisa bulungi yatukola naye ku Sula Motors Martin huyo ye kamoga kapale huyo ndo zakozeko yene yange jangu wano bakozeko jangu wano mulaga abalala jangu ze mulaga abalala jangu kulaga abantu betukola nabo ono mayanja oyo mayanja akikuttemu mulengera tukola naye ku Sula Motors yomu kubagabula abantu nezolo uno nezolo tukola naye ku Sula Motors ono ye sentamu boy ono ye sentamu sentamu letukola naye ku Sula Motors boy abakyala bamanyi moto wetuwangala neze bugenze mumuka walina embuli agunguttemu boy beisa bulungi tubeerawo ne Bika Media Bukenya Media Bukenya aliwa Bukenya talino ali mu nkwacho yagenze mu nkwacho yatuseda mu nkwacho okay twongereko baza Sula Motors aguza tiketi z'enkwacho tiketi 5 nebaza omukyala wuzia na myalo yaguze z'enkwacho 5 nagwa ne z'enkuka 5 so tugabula abantu affe wetu tubeerawo buli mwaka nga gugwako tubeera nabo tugende twabe CEO so tuli ku Sula Motors abantu abalala baba neno omusajja agabudde bakola nabo mikwano gye abamuwagira gwe weesango ze ku Sula Motors alina ekyenjawulo nti respecting nnyo abantu bakola nabo tuli bamukisa okuba nti ng'omwaka tuguwunzika obanga tugufunza obanga tugufundikira nti tugenda kuba nga twogerakoko ne mukama waffe wano ku Sula Motors
tujja twogera Sula Motors libatuuseeko eyo n'abantu gye bawangalira naye nga omukulu tetera muleeta nnyo mu kamera kati ketufunye omukisa nti otugabudde mukama wange tusabye era n'osiima n'osalawo okubanga olabiseeko mu kamera zaffe tusanyusa okukulabako taata nange basinkana ssebo tusanyukidde ddala weebala omwaka ogutuwa omanye omwaka guno tuba tugumalako tuba tulina okuddiza ku bakasitoma abaffe kikulu nnyo ekyo era kyovola nti luba lunaku lwa njawulo nnyo nze mumanyi siri muntu wa kamera era nzibeerera ddala bbali naye bakasitoma baffe batuwagidde nnyo era tubeebaza nnyo kuba batuwagidde ennaku 365 si zaakuzannya ziba nyingi kyovola nti nno omwaka buli okuba guggwako tubaddizaako kino tokikoze lwaleero lwokka buli 31 osala embuzi nte si mbuzi embuzi eba yakwokya kawungeezi nga tuyingira omwaka naye nsala ente nnya oba bakasitoma abakasitoma abaffe ate ziggwawo nebagamba nokugamba nti zabuzeeko ente nnya buli 31 kubanga tusiima bakasitoma ffe baani abajja mu bungi bakasitoma bajja era wabaawo n'abamu betuddizaayo ne tubawaayo amabaasa buli 31 bakasitoma abaffe kuba batuwagidde batubeezezaawo nnyo wali ab'e Bulaaya abeera ali eri n'asindika ssente takumanyi n'agamba njagala motoka bweti naye nkomawo ng'abulayo emyezi 8 oba omwaka mulamba motoka ye n'ogikwata n'ogipaakinga somewhere najja n'agisanga naye nga yakuweereza sente ze ng'akwesize nga takumanyi kati kyova olaba nti tuba tulina okuddiza ku bakasitoma abaffe njagala okwebaza eri ab'amawulire gyengwa ba YouTube ababloga bonna okutwaliza wamu bafunye entambula mu mwaka guno n'emyaka egiyise bonna Sula Motors kiki kyo watunuliramu ekyo nogaa nti abantu bano balina okufuna entambula omanyi nga sitosooka n'omanya nti gwe Allah akusaasidde n'obeera n'obusobozi ate osobola n'okusika ku mulala kuba bagenda ne babeera n'obusente bwabwe obutonotono obutandika naggamba nina miliyoni zange 4 naye naali agadde akamotoka n'omwaka akamotoka ka miliyoni 15 oba oliawo omwezi ng'akuleeteddeyo 7 oba ng'akuleetedde akakadde kati wagenda okwetooloola emyezi 8 oba 7 ate omubanja wadde 10 nga ye omuyambye okumusitula ate nga naawe azze akusasula oba tomuwadde yabwereere kati oba olina okusitula ku balala katonda waaba akusaasidde n'akulinyisa eddaala ova olaba nti bonna nsobodde okubanga balwanyeeko abasajja bavuga kati era tutuuka kati gye tukolera nga teri afuna kizibu kya ntambula kyentambula kituyambyeko era ndowooza engeri gye nkufunye kankwebaliza ddala ne ku Even Lago omugenzi omwami ono gwe mulaba gwe nali mbategeeza Sula Motors yayamba omukyala Even Lago nga tanava mu bulamu bwansi eno n'amufunira entambula omanyi kyankwatako nnyo yalwalanga ekiro oba afunye ataaka yonna ne bayita owa booda n'omulala najja nga bamukwatiridde neŋamba ti aa embeera eyo tejja kusoboka wembanga nina obusobozi nga n'oli obulwadde si yabweyitira neŋamba ti aka enfune entambula nemuwa entambula era ndowooza Allah kugera kwe naye nga mu ddwaliro kati abadde atuuka bulungi yali atambula bulungi era nayogerako naye nga kyekimu ku bintu ebyali bimumbulako n'abifuna so tukwebaliza olw'embeera eyo kanjogereko ku kintu ekikulu ennyo mu mulimu gw'okola eri abantu bano ababawagira okuva gyendi n'abakolaganyeko naawe wakola otya okubanga weewala embeera ya ono bamufeze tafunye kyabadde ayagala n'ebintu ebifaanako ebyo okugendera ku bantu b'okolagana nabo wano naawe ng'omuntu okuba nti mukola ebintu ebyerufu omanye ebiseera ebisinga erinnya litera okufa nga abantu b'okola nabo tobalinaako control kati ebiseera ebisinga kati nze wembeera wano Sula Moto manyi nti nina abakozi bange abatakka wansi wa 30 nga bonna obamanyi nga bonna mbamanyi ate nga mmanyi nti bizinesi gye balimu oba emmotoka ze balimu zonna zange kaakati ekireeta obuzibu obwo okufera nti oli asobola okujja n'adipositinga ku mmotoka
kati mbipositinzeko miliyoni 7 ngenze nonyeyo endala emiliyoni 8 mpeze 15 ntwale osigale ng'omanjayo 10 kati abala akamala okudipositingako ate enkeera ne bagitunda kati byebyo bivaamu enkaayana kati ate wano ewange tebiriiwo kyova olaba nti tosobola kuwulira complain yonna kusula moto kirungi nnyo era kyakulabirako okoze ki okubeera ng'okuuma staff yo tiimu gy'okola nayo nga bonna bali wamu mwaka ku mwaka omanyi kati wobanga ofunye akatono okalya ne munno kati nze nkimanyi nti bakozi bange balina omusaala naye nkimanyi nti balina n'okubeerawo ne bwalawensi obubayisa muki mu lunaku era wobeera ne kampani ennene ng'eno abakozi manya nti nabo balina obwetaavu omusaala we gutuukira aba alina challenges zayitamu kati alawensi ono gwembawa babeera bamativu nobanga tosobola kusangawo mize mibi nemba nga nsobola bakontrolinga kuba buli omu amanyi nti nja kuvuga emmotoka ya boosi wange kuba buli omu addayo ewaka nga avuga amafuta nja gafuna neza akameza nja kukola ki kati salale weetuukira wayiyiza development emwongerako sekyo kikola kino kya buntu kyenjagala ombuulire nkyerabiddeko abagagga tebeeyisanga gwe abagagga balina engeri gye beeyawula ku bantu fe aba bulijjo era newootuuka mu kifo omulabira ddala nti yoono omugagga naye gwe lwaki wobeera wano obeera muntu wa bulijjo nnyo ebiseera ebisinga bw'ogenda okunoonyereza background zaabo abeeyawula ku bantu era baba bakukulira mu mbeera ey'okunyigirizibwa yeri embeera twali banaku ntyo kati naaba nga takyayagala kwesembereza naye obanga obadde mu mbeera etali yakunyigirizibwa nnyo sisuubira nti ate oyinza okufuna n'ogamba oli ng'omulabanga ekitagasa naye bw'onoonyeza background z'abantu we batyo genda ng'ozinoonyeza nga yeeragaalaga emabegako aba abadde bubi nnyo oba mu kukula kwe aba abadde mu mbeera mbi kati kino alaba ngezenga mirako alaba nga kugamba nga yali takisuubira babeera n'amalala ago n'okweragaalaga kwotoola n'ogaba weewali ekingi byogaba bye bingi lwaki totuuka ng'oli mu mbeera egamba nti bano kambaleko ebweru oba weegobeko abantu olw'okuba nti bangi bajja balina kye bakwetaagako kakati obuzibu ekiriwo nti si nzaalina ennyo ndi mu mbeera ennungi esobola okweyimirizaawo naye nga sirina nnyo naye okugaba guba mutima kubanga waliwo abalina sente ezikubisaamu ezange emirundi 100 naye ng'okumuggyako emitwalo 10 nga kizibu olina kubanga oliko oxygeni obanga bakutadde mu intensive care ng'oli bubi naye okugaba guba mutima kubanga nze nemba nina emitwalo 5 nkuwaako 2 n'ensigazo 3 ng'ogabye kati kiva mu mutima naye sigamba nti omuntu aba alina kingi oba ki oba tolina kale tukwebaza n'olw'embeera eyo totukoze bubi omwaka guno tusaba katonda kutukuumira era twongere okuba batutambuliramu emyaka emirala mingi namwe tubeebaze tukyalirako esebo ng'omwaka gugwako obubaka bwo buyinza kufaana buti eri abanayuganda bonna obubaka bwange obusembayo nsaba Allah tusobozese omwaka guno ogujja agutuyisemu bulungi omanyi abasinga tuserebulatinga nti omwaka guno tuguwonye naye ate omanya nti oba guli ogujja mwakolaki wala byonna twekwasa katonda atusaasire agutuyisemu bulungi era atugabirire kintu kati nyinza okubagamba kozi ne bakasitoma baffe tugenda baweereza nga twongeddemu amaanyi emmotoka ennungi tuzirina kibanja mpola tumukwata zonna empya n'enkadde weziri okay kale Sula Motors wano ekibuye ku Salama Road opposite amafuta ga Africa Oil osobola okubeera nga naawe ojja nobeera nga ate weefunira ku mmotoka ekika kyonna kyoyagala ezinywa amafuta nezitanywa amafuta empya oba enkadde zonna zisangibwa wano ku Sula Motors waliwo abasajja n'abakyala abakozi
era abafaayo eri buli customer mu mbeera najjo bwegiddemu so bambi namwe mujje mbere nga mukwatagana nabo omwaka guno nkiwa era tubasabira teri agenda sigala ku bigere naddala ng'obadde olina ekirooto ekyokuvuga ku mmotoka onaaba nga tuzze okolagana ne Sula Motors kale yembeera weefaananye tubalaze ku masanyu nga yegafaananye nga tulina ettiimu yonna mikwano gya Sula Motors ba client omwaka guno bwekito ekifaananye so tusaba katonda mwenna abayise mu mwaka guno bulungi tukwatagana ogujja ng'ate embeera esinga ku eyo ey'omwaka guno bwe tuvuddemu. Sula akoleka naye nagambe Sula bw'ojja n'oleetawo emmotoka ne bagigula tafaayo nti natunze afuba nnyo nti ane yaleese omuguzi kwegana yamufaako era akunfaako ate n'oba olese munno ng'alina emmotoka agitunda n'agitunda ewa Sula Moto era anoonyereza ani yaleese oyo yatutuguzizza emmotoka era ogenda okulanga percentage ekoze eki ugifunye kwegamba amanyi nti olina famire exactly tafaayo teyagaliza yekka n'obeera mwana muto nga bafunye sistawo nga atunda emmotoka nogamba tugenda ogitunda ewa Sula Moto akuwa n'owa brother nga newaba mukazi nga walese bbaawo ne batundawo emmotoka kale enjawulo ya Sula ekyokubiri amanyi omuntu kyeki amanyi business etambulira n'abantu kyobalaba ate ne baguze emmotoka Sula afaayo nnyo okuguza emmotoka ennamu yeewala nnyo okubeera n'entooliito nti waguze emmotoka n'ocomplaininga kyobalaba Ashakama yagula emmotoka n'akomawo n'agula eyokubiri n'akoma ate nanone ennene nnyo ng'emukoledde business oyo muwala Ashakama so Sula wanjawulo mu ku bantu abalala abantu babuli ewa Sula Motors tusangibwa wano kibuye ku Salama Road tuli opposite n'amafuta gabayita African Oil oba osobola okuba ku 0787791887 direct obera mu office za Sula Motors tugule emmotoka empya n'enkadde ate tutunde emmotoka empya n'enkadde osobola okujja n'ogulawo emmotoka oba n'otundawo emmotoka tuba tutunda emmotoka ku kibanja mpola tufaayo nnyo okuguza emmotoka evaamu empapula era ffe tukuweerawo kaadi yo mu mannya go bye bitwawula ku bondi endala tusangibwa Makinde oba kibuye ku Salama Road nokira kuchida ku Ntebe Road tuli opposite n'amafuta gabayita African Oil nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiralinga skin nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glam. Tuwanyiza mu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeera u June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3 mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artists buli muntu akola mu bantu betuyise ba social workers ga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 7702292 oba plus munya 372888982 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa 90
Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.